Abalimi mu disitulikiti ya Amudat basobeddwa ekani mu kibira olw'enjala eyoolekedde okubalumba nga kiva ku musana omungi. Mu kiseera kino omusana gukazizza ebirime okuli kasooli, ebijanjaalo, omuwemba n'ebinyeebwa. Tulambuddeko eggombolola y'eroolo okutuuka mu alasi nga kasooli n'ebijanjaalo byonna bikaze. But in this garden, the beans didn't even germinate. But at least maize, it germinated to this extent that you are seeing. But it got dry because of the sunshine. Okusinziira ku balimi baasemba okufuna enkuba mu mwezi ogwookuna era olwe baasimba ng'okuva olwo omusana gwaka okufa. This garden I planted in April. There was some rain in April. But in the month of May, June, up to now, July, it just started raining. Some resorts not even rain on the 4th of July. Omu ku balimi Penina Chemuke ategeezezza nti ne kasooli gwe bali mu mwaka oguwedde yagenze aggwawo ate ng'ennimiro naye basobedde. This is my granary. This is what I harvested last year. It is now remaining only one bag of maize that you are seeing. And next month I don't know what I will eat. Ayongeddeko nti ebiseera ebijja mu maaso bigenda kuba bibi nnyo kuba tuli mu muggalo nga bayinza okulemererwa okuzza abaana ku masomero. It is only women that have said that they are the one engaged in agriculture. And here it is a source of income. This is how we can sell to get basic needs like sugar, soap. So when maize is not there, it is really a problem. So we request government to help us, bring us food. Omu ku batula ku kakiiko ka disitulikiti eye Amudat Kiralwa Kyemusungui agambye nti embeera ekyuse kuba ab'eggwanga lya Pokoti bagenze beeyunira okulima okwewala okugula emmere ng'akatale weekali. Agamba nti embeera y'obudde ebafuukidde ekizibu kubanga kwe beesigamye. People will just put all the way from here up to Kenya to buy food, or sometimes from Sirongo, the one the traders bring to our area, they buy. But when they start growing now, at least they have seen the benefits. That's why you see in this year they have opened a lot of land for agriculture. But it's only rain which are disappointed. Avunaanyizibwa ku by'obulimi mu Amudat Robert Kimanayi agambye nti babadde tebasanze buzibu mu kulima okuggyako embeera y'obudde. The drought which has set in has destroyed, you can see, as you can see, the crops, they are drying up all over, and even the pest, the fall armyworm, has also attacked the maize. Avunaanyizibwa ku mbeera z'abakozi mu disitulikiti Haji Musoko Iwaswa agambye nti bayambibwako tractor ng'abadde bakeerula ebifo ebiri eyo mu yiika emitwalo 5. And as a result of that harvest this year, many people in the community opened the gardens, maize gardens, granuts gardens. We shall see the granuts gardens, and then even simsim. But to our surprise, since April, we have not received rain. Wilfred Masaba yakusakidde amawulire gano ku Bukedde TV.